Olunaku lw'ejjo Minisita omubeezi ow'ebyentambula Fred Byamukama bwe yabadde asisinkanye abagoba ba bbaasi okutema empenda ku butya bwe basobola okulwanyisaamu obubenje. Ye yatudde ekyama nga bwe bagenda okutandika ekikwekweto ku bavuga takisi enkadde eziri ku nguudo ng'ekigendererwa kya kukendeeza ku bubenje obweyongedde. Ku baana ab'omu Kampala abalina emmotoka ezisibiddwa n'emiguwa abalala batandise n'okuteekako supagulu ku nzigi ziggale. Usanga batandise okuteekako supagulu ekwata ekyuma. Ogenda oluggi lw'emabega kuliko omuguwa, oluggi lwa wakati kuliko emiguwa, olwa passenger olwa driver kuliko emiguwa. Bw'oyingira munda mu mitto, emitto gyonna gisibiddwa n'emiguwa. Ate naawe omuntu bw'oyingiramu ovaamu wenna nga engoye zo zonna nga zijjudde enfuufu. Abo with immediate effect tukusandise okukola operation ne poliisi okubajja ku kkubo. Tusanze nti abo bali common mu Kampala. Okulangirira kuno kwanakuwazza ko n'okweraliikiriza abavuga ba takisi ekika kino. Kino kye kituwalirizza okuwayamu nabo okumanya ekibavugisa emmotoka eziteeka obulamu bwabwe n'obw'abasaabaze mu katyabaga. Yuda Bokenya abangi gwe bamanyi nga Chogam akolera ku luguudo lwa Salama mu Kampala. Omulimu gw'okuvuga takisi kati yakagumalamu emyaka 11. Ekyennaku takisi gy'avuga y'emu ku ezo minisita z'akakasa nti teziyinza kusigala ku kkubo ng'ekikwekweto kino kitandise. Ono atubulidde nti okutandika omulimu guno yasooka kubaako gw'akolera okutuusa lwe yasonda obusente mpolampola n'agula eyiye ku bukadde 8. Ekyanguze emmotoka eyo zaali ensonga 2 oba 3. Ng'osobola okuvugira omugagga emmotoka n'ogimuvugira ku myaka emeka 5 ng'oli mmotoka etya emu, naye nga ggwe kennyini n'obulwamu ssente miliyoni 3 ezisobola okugula kapoloti. Kyokka ono atugambye nti ekikaddiyiza takisi ye okugituusa wano si butagifaako. Wabula enguudo embi kwakolera teziyinza kuleka takisi ye ng'etunuulikikako. Enguudo ffe twazimanyira tewali nguudo nnungi wano mu Uganda, tebakola nguudo. Kubanga enguudo ezo ffe ze tukoleramu teriyo nnyo bizinesi za gavumenti. Ezo enguudo tezibaziteekako nnyo birowoozo. Mbu naye yandiyagadde okuvuga ku mmotoka empya minisita z'ayagala naye zigula busanga. Kale ng'embeera eno ye musibye muzina enkadde. Kuba emmotoka empya mu butuufu zo tezikyasoboka. Okujjawo nga yalina enteekateeka gy'atuteekeddewo nti yeeno wagenda okututwala atufunire emirimu atulage nti bannaaye mweyoka ku kkubo nzigobyeko enkadde naye ze ngenda okubawa okuvuga ziizino. Bukenya si ye yekka ayita mu kusoomooza kuno. Ne banne abavuga takisi enkadde okuva mu paaka ez'enjawulo bagamba nti minisita ne banne baliko bye beerabidde nga bakola okusalawo kuno. Sipeeya wa bbeeyi, abantu betutwala baalayisi nnyo ate enguudo mbi nnyo. Kati olwaleero emmotoka esobola okukola emitwalo 4 ng'ate eyagala sipeeya wa mitwalo 6. Sekita esinga obungi naddala ffe abatasomyeko nnyo takisi zirina ennyamba gye zituyambamu okubeera nga tukola ki tufuna emirimu. Rashid Sekindi akulira ekibiina ki Uganda Tax Operators Federation ekitaba abagoba ba takisi bonna mu ggwanga agambye nti ekisinga okubaluma kwe kuba nti mu kusalawo nga kuno mpaawo bo kye beebuuziddwako wadde okutegeezebwako. Lwaki minisita tayagala kuengejinga bakulembeze ba takisi ng'ate ye line minisita waffe yennyini atuvunaanyizibwako ku nsonga ezo. Ono atugambye nti enfunda eziwerako bazze basaba okusinkana minisita ono babeeko bye bakkaanyaako naye ng'abeebalama. Buli lwabeera n'ensonga ekwata ku takisi tayagalirako ddala kutwengejinga, tetumanyi buzibu ki bw'alina naffe. Kyokka Sekindi atugambye nti nabo kennyini bafaayo ku nsonga eno era nga baliko enteekateeka namutaayiika gye baagala okuyitamu okumalawo ekizibu kino omuli n'okwesonda bagule takisi ez'amasannyalaze ezikolebwa mu Kira Motors. Ekyali kitulemesa luli emabega byali bipimu nti emmotoka ze baali bakola zaali nnene nnyo nga bakola bbaasi nga tetuzisobola. Ne twakkiriziganya nabo kati bagenda kukola emmotoka eya meters 7 eyo ng'eri mu kigero kya Costa bantu nga 25. Okusinziira ku minisita Fred Byamukama ekikwekweto ku takisi zino enkadde kitandika akadde konna kyokka nga bakutandika okwekebejja zi bbaasi ezigambibwa nti ze zikyasinze okutta abantu. Winnie Tesana Kayinja, Agafeyo, Kuspak TV.